Banayuganda kyali ku DVC updates webale kubanga okyekuumiddeko era nkusaba subscribinga, commentinga, likinga video eno obanga onyumiddwa era ng'oyagala okulaba videos endala nnyingi ennyo nga ziringa eno. Naye ng'amawulire agabadde gatambula mu ggwanga olunaku olw'eggulo video yasirculatinze ku social media era ng'eraga abamaje bwe balumbye poliisi y'e Wakiso ate ne babayisa bubi nnyo. Muno mwabaddemu okukubagana amasasi, okulwana, byonna byatuuseewo. Information esinga obungi twamaze ne tufuna ng'eva eri poliisi ya Uganda yennyini. Bakoze press release nga bagamba nti abasirikale 13 aba UPDF bakwatiddwa oluvannyuma lw'okulumbagana police post y'e Wakiso. Naye ng'ensonga yavudde ku nsonga za ttaka. Ensonga ebadde ya ttaka. Ebintu by'ettaka bino lwaki ate bifuuse ensonga? Kubanga ti bano abantu abakwatiddwa abasirikale babadde basirikale 13 naye nga bagamba nti babadde bava mu State House era nga bali mu Land Department ya State House. Presidential Task Force on Land Matters and Environmental. Baze bavuga kabini bus ka green era nga balinayo ne Noah gye bagiddemu nayo enjeru. Naye ate batuuse wali ne basaba DPC abawe obuyambi bagende bajja abantu ku ttaka lyabwe. Ate DPC n'abigaana olw'ensonga bali talina bujulizi bumala, tebalina court order, tebalina information valid neva ku Security Council ya district nga bo balina just order yabwe from above. Olw'ensonga nti abantu abakolera mu State House bo basuubira nti bali mu kifo ekisingayo obunene mu ggwanga, so tebalina kuyita mu mitendera gyonna gy'Abannayuganda gye bayitamu. So we batuuse wano ne bamugamba n'agezako gamba nti kankube ku ssimu ate finding out information esingako then ndabe kubanga mbayamba. How tebamuganyiza abadde akwata ku ssimu ne bagikuba amasasi ne batandika okuwanisaganya amasasi agali awo. Byabadde bingi biwanvu naye bakomekereza nga abapoliisi babagobezza amasasi ne badduka ne bayingira emmotoka zaabwe ne bagenda. Wabula mu kafube wa poliisi n'amaje UPDF ne Uganda Police zakwataganye wamu ne poliisi y'ewalala mu Kampala regions, Northern Kampala, ne basobola okuba nga te bagoba bano abasuspect ne babakwata. Babadde basajja 13 era bakwatiddwa nti era bagenda twalibwa mu mbuga z'amateeka anytime soon. Yeyo ripooti yafulumiziddwa Uganda Police eggulo. Naye twebuuza kisoboka kitya? Tukiraba bulungi nti si gwe bulungi ogusoose poliisi ya Uganda okubanga erumbibwa ate amaje era n'amaje okubanga gabayisa bubi. Mu kusooka kyali wano ku Entebbe Road Lubowa Police Post, naye ate ekyatuukawo nti tetwamanya byaggweerawa nga bwe batugambye nti wano baba bakutte era bagenda batwala mu mbuga z'amateeka. Ddala kisoboka kubanga tukimanyi nti bano abantu bavudde mu State House Presidential Task Force. That means yenna gwe bakolera alina okuba nga munene era nga mu nnyumba ya president munene ddala. Banaasobola okubatwala mu mbuga z'amateeka olw'ensonga nti mu Uganda tulinamu obuzibu buno bwe tulabye nti poliisi n'amaje bitandise okuba nga tebikwatagana. Obutakwatagana kwabwe kuva ku ki? Nti mu maje mwennyini mulimu ate amaje, mulimu obuwayi bw'amaje, mulimu groups ez'enjawulo nti gana amaje komanda gundi ga komanda gundi, ate gana amaje waliyo omunene yate yabasasula, ate gana amaje bagakwasa gundi. Kyovula batulabamu ebintu nga biti ebigenda mu maaso mu ggwanga ate nga byongera kuteekawo insecurity etalina gyegenda tuzza nga Bannayuganda. Tetuzimba wabula ate tussa wansi. Ekikolwa kino kigoberera Ministry of Defence and Veteran Affairs okubanga terina kye yayogeddeko ku nsonga eno. Tebaanyizeeko kigambo wadde n'ekimu. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti beefudde nga bataakirabye. Beefudde nga abataalabye mawulire gano oba abataategedde ku kyekigenda mu maaso mu security forces zaabwe. Kino kyebuuzibwa nti banaasobola ate okukwata abakulu wano ne babateeka mu mbuga z'amateeka ne basasulira ebikolwa byabwe oba tebajja kusobola. N'ekirala tukimanyi bulungi nti omuntu yenna nga munamaje wagenda n'akola ekikolwa takikola nga ye, era wabanga akikoze nga ye awo avunaanwa, naye ate wabanga abadde ku orders za mukama we. Of which kyensuubira nti ne wano ettaka lye babaddeko si lyabwe nga bannamaje wabula ettaka lya muntu omu ali mu ki State House. Kyebulaba nti babayise ba Presidential Task Force on Land Matters and Environment. So babadde bakwasaganya nsonga za mukama waabwe. Mukama waabwe yaani kuba Abannayuganda tulya nnyo nga bakaaba
ekibbataka kisusse amataka gabe bagatwala ate abanene mu gavumenti bagatwala baminisita ba MP ba speaker ba deputy speaker ba president baganda ba president family ya president kwegamba byonna nga biraga nti ate abali mu power mu buyinza abafuga eggwanga ate bali mu kutwala ettaka ly'abannansi amawulire agasinga gategeeraga nga n'Abannayuganda bye bacomplaininga njagala munfune bulungi nti mu byonna byenjogera nze njogera nga kalondoozi w'ebigenda maaso mu ggwanga Uganda nti mbeera eno nange kompyuta zange n'endaba buli kigenda maaso mu different areas of the country n'ensinzira okwate n'enkuwa report kati nga byokugamba nti Ministry of Defence Force and Veteran Affairs teyaggyeyo kiwandiiko kyonna kwogera ku nsonga eno. Uganda Police Force ate yo yavuddeyo n'eyogera ku nsonga eno olw'ensonga nti kibadde kyamaze kudda okutambula mu mawulire kati weebuuze police post mmeka eziri eyo mu byalo ewatali bantu bagenda kukwata bu vidiyo okulaga biki ebigenda mu maaso mu police post ze balumba ate ne babayisa bubi oba police force mmeka eziyambye abakulu bwe bati okutwala amataka ga Bannayuganda ensonga z'ettaka zirina kugwera mu kkooti naye we mutandika oteekamu eryanyi olw'ensonga nti obanga olina emmundu ate emmundu eno etiibwa mu ngeri yanjawulo abantu bonna abasinga bagamba saagala byakunzita ettaka ligenda okunzisa kandireke ndikola eddala liri lyali ya jjajja wange yalimpa bwe byakunzita kandireke. That's how the country is going on. Nowebuuza ne musanga abantu bangi nga balina amataka manene ngate nga mwebuuza te baagafuna batya. Siri kuwakanya nti waliwo n'abakola ennyo ne bafuna ssente ne bagula ettaka lyabwe nabo gye bali naye ate kati bingi ebigenda mu maaso behind closed doors behind closed curtains nga tetumanyi kiggwereddewa. Mukisa gwe twafunyeyo okulaba ku situation ng'eno kituwa ekyokulabirako era kitulaga nti waliyo bingi maaso ebigenda mu maaso ebiringa kino naye nga tebigonjolwa. Katugoberere ensonga eno ate tulabe gye binaggwera. Abasirikale bano 13 banatwalibwa mu mbuga z'amateeka keesi yabwe n'awulirwa abate abalala abeerubowa bo byaggweerawa. That's all information that we need to understand and move on with in Uganda. Tubanga tunaaba mu Uganda ennungi twetaaga Uganda ate ngeri transparent nga buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga tukitegeera bulungi era Bannayuganda basobola okufuna accountability olw'ensonga nti Banayuganda be bakama ba police be baboosi b'amagye be baboosi bannabyabufuzi be babosses olw'ensonga nti ssente zaabwe ez'omuwi w'omusolo zisobola okuba activities zonna ez'eggwanga zigenda mu maaso nga bwe muziraba newankubadde bawaayo ssente n'ebintu ebimu tebitambula bulungi naye ate ku luno tulina okuvaayo n'eryanyi ery'enjawulo tubateekeko akazito basobole okuba nga ate bakola ki basobola okusaavinga eggwanga nga bwe kiteekeddwa okuba. Aye nga sigala ku DVC updates eno story ngamwe tujja ate gigoberera tulabe gye binaggweera ku story eno yennyini twagala tumanye kiggweerawa era banaatwalibwa mu mbuga z'amateeka oba tebajja kutwalibwa olw'ensonga nti n'abaali abapoliisi baalumiziddwa n'amasasi agaavuze wali yalumiziddwa oba tewali. Sigala ku DVC updates baagala nnyo.